amanya n'eddoboozi Black Sugar 256 aka Kalodo amatage Kenya gatafa omumbejja Zarango obusobola okumpita CEO Side Chicks Association. Yeah, I saw that the Side Chick Association nezijukira nti ne Jenny yeeyita Side Gundi president wa Side Chick. Jenny? Yes, ono gwe waddira mu bigere mwakolako babiri ennaku bbiri olwokusatu ne mwevuma. Ayi era yajja ne rules z'aba Side Chick. Woba wazaalako tokkirizibwa kubeera Side Chick kati gwe baba. Nga yaziwanga nga president wa Side Chick. Era kaakati nganze alina association n'era bw'oba oyambala kabina tokkirizibwa kubeera Side Chick. Kati nange ndabyo kati yeyambala omanyi nina kyetegedde oli yagamba oba wazaalako tokkirizibwa kati beekuba okukola ekiki akola eyo abeere president waabo ate no okoze bubi obadde okulembera abambala obubi nakikola n'obawa amagezi nti yambala kano todda ku Kagazalandi funamu ka silikoni ng'oba wabula linda ku bulyo gine yambala kabina gwe tebamukolako interview no I didn't look at her bums but tekisobola kukuyitako ekyo I swear but it's cheap yeebuzaabuza I swear but it's n'ensi yonna ekimanyi batoosa okwambala kabina si musango osobola okuba ogenda kwambala olugoye nga tetusobola kukunyumira nga toyambadde kabina ng'oluusi olina kati olaba kati ng'ezo gomasi buli muntu atalina kabina engoye zibabuula kubanga ddami ogiraba gye bambaza olugoye no nga bannadami ze batundirako engoye zennyini zibaako obubina kati nze mba ngenda okugula luno olugoye ku ddami bwe ndulaba nga kweruli mbashuwa nti ngenda kusinga ddami okunyuma because I have a bigger body than the dummy okitegeera kakati ojja kuva eri kyova kuliko goods what you ordered versus what you received okitegeera kakati gwe ojja kunyigira omuntu atunda olugoye kati okusinga okunyigira omuntu atunda olugoye gula akabinako kabeerewo kati gwe what they ordered is what they received akati tetusobola nakukwatagana mu wantu wonna kyokano baali bakolako programu yemu bagikolera seconds kati nno kankubulire ndowooza buli kino ekintu sikyogeranga kwate buli sagala kyogerako kankozese guno omukisa nkyogere Tuina media, tuina Taufik media, tuina na The Truth Media. Lwaki wajja kutiri ekigambo ekya gossip ndagera okulaba buli mbwange ekola gossip nengamba no let me change let me put it to the media berenga it's all round gwe n'osigala kuki nze nesigala ku The Truth Media. I mean, media is a collection of many programs in one house. There are media house. So I do everything. Era buli alina YouTube you have a whole TV on you. Gwali moji kwesa kyoyagala. So take a program. No ganti command take a program ku Lokubiri. So it's a whole bunch of television. Abantu batamanyi bya ina channel ya Gundi. Fetu zili meeting. So loga mambo no sawa mukaga wezuranga wana beba sengo tikako kinakuka. Oga okay. Nga kati bwe bucha nga mukuba akade ka UBC ngegulawo. Mufunze ndabye ensonga lwaki tosobola kukola TV. Nakola ku channel. Mache tiriwo. Tawala. I know boba ko bula. Amasoko buze ku bantu. Ziri M2 3. Media, The Truth Media. Taufik Media. Amanya n'eddoboozi Black Sugar 256 aka Kalodo amatage Kenya gatafa omumbejja Zarango obusobola okumpita CEO Side Chicks Association. Yeah, I saw that the Side Chick Association nezijukira nti ne Jenny yeeyita Side Gundi president wa Side Chick. Jenny? Yes, ono gwe waddira mu bigere mwakolako babiri ennaku bbiri olwokusatu ne mwevuma. Allah! Allah omuliro gwakolere fufu yali awentinda sikiwanti president wa Side Chick manyi mulala mukwano naye waliwo omuwala I'm forgetting her name owoku social media TikTok kati ye agamba era yajja ne rules z'aba Side Chick woba wazaalako tokkirizibwa kubeera Side Chick kati gwe baba nga yaziwanga nga president wa Side Chick era kaakati nganze alina association n'era bw'oba oyambala kabina tokkirizibwa kubeera Side Chick era nakyogera nange ndabyo nojagane ndanga gojolaga walala akambala kati yeyambala omanyi nina kyetegedde oli yagamba oba wazaalako tokkirizibwa kati beekuba
but also Mm. lwakuba Dayasi ayagala ebyonoonese but to make things easy oba ekintu ekyangu ennyo buli omu tolaba nga Uma weeri ate nga ne federation weeri And federation Federation etwala e- Uma. baagana era federation nekola association zaayo kati federation ya Uma yo teri mu federation ate Yagala federation federating. erina associations ezaayo Mulina yeekawete. Greater Nkole Greater because ebitoshegera kaakati waddembe okukola ekiki akole eyo abeere president waabo ate no okoze bubi obadde okulembera abambala obubi nakikola n'obawa amagezi nti yambala kano todda ku kaggazalandi funamu ka silikoni ng'obawabula linda ku bujo gineyambala kabina. gwe tebamukolako interview No, tebamula I didn't look at her bums, but tekisobola kukuyitako ekyo I saw mbadde sikimanyi. Yeebuzaabuza, yeebuzaabuza I swear mbadde naye sikimanyi. si yonna ekimanyi batoosa okwambala kabina si musango osobola okuba ogenda kwambala olugoye nga tetusobola kukunyumira nga toyambadde kabina Okay. ng'oluusi olina kati olaba Ayineza kati muboola. ngezo gomasi buli muntu atalina kabina engoye zibaboola kubanga ddami ogiraba gye bambaza Yali olugoye no nga Ah. bannaye wamma ddami gye ddami bambaza ze batundirako olugoye. engoye zennyini Mm. zibaako obubina kati nze wemba ngenda okugula luno olugoye ku ddami bwe ndulaba nga kweruli mba sure nti ngenda kusinga ddami okunyuma because I have a bigger body than the ddami Dummy. okitegeera kaakati ojja kuva eri kyova kuliko goods what you Ah, order eh. versus what you You received. okitegeera Kakati gwe. ojja kunyigira omuntu atunda olugoye kati okusinga okunyigira omuntu atunda olugoye gula akabinako kabeerewo Kati Olugoye gwe is what lwetwala they round. ordered, Jen is what they received. ate tetusobola nakukwatagana mu wantu wonna kyokka nno baali bakolako puroguramu yemu Bagikolera ebiseconds bibiri. kati nno kankubulire ndowooza bulijjo kino ekintu sikyogeranga kwate buli sagala kyogerako kankozese guno omukisa nkyogere omuwala oyo nno simulinaako buzibu kuba nasoma naye bwayebisibe yes Nga mwe musoma ketali. Eh. journalism and mass communication Naye. yes Okay. twasoma ffenna Mm. neera nga nze nga sinafuna mulimu mu media yo rede yaliyo Soko Nze nga liko mwali njirira musoma ndongo. wa buli mwana asoma ddala ki. ndeka Bantu tukolera abantu. lwekyobamanya Waliosoma kuwaayi certificate nga asoma diploma. nze nali nsoma diploma Nga ye nze naliko coordinator ye nga asoma ki? owaayi sijjukira Kolera abantu. kolera abantu waliko okujjukira abantu abaana basoma journalism. sijjukira just nzijukira registration number era essaawa yonna nja Tosobola kugireeta. kubanga togimanyi nze nje nasoma. Otyo. Oba wali ku So, diploma yali ku ki? no I don't remember probably she was also doing diploma she was doing Oliva wagambye Banna. certificate. Tokolera ku bantu olumu. no I honestly Yes. gwe kyoba omanya Mm. kiri bwe kiti kwa MCA ba admitting abaana ba certificate ne diploma Aha. just mulina course units ze mwawula nti aba diploma balina course units ze bakola nga certificate tezirina then mulina ze mugatta kati tomanya Kati gwe naze wakola nga tazikola. bannaye dayasindika otyo so I'm addressing this issue today on all these three medias nti omwala simwinaako buzibu but it's so bad okubeera nga siina buzibu ku dayasi nenkeera ku maca nga bulijjo nali njogera ne dayasi nga tunyumya once in a while even eat on the same plate nenkeera ku maca nempya dayasi nga ate avuluka okitegeera elsewhere nga tangamba na buzibu bwe bwakola ki bw'alina nafuna omulimu ku Baba TV because I was at radio that time yeah. So mpitibwa by the way saagusaba so mpitibwa baŋŋamba bo agenda gye baagala baŋŋamba olaba celebrity gossip ezisinga ziriko abantu bameka abawala babiri so I don't know if you could oba osobola okuadjustinga n'okolako noono nze omuntu gwe baŋŋamba nga mumanyi ne mbagamba I think the chemistry will be so Basooka kulaba nga twice are people doing once a show ne bagamba kamba baleete naye babakulete. kati nakola no dry runs za mirundi mingi nakolako dry run eya mid morning show yaabwe request show yaabwe Togisobola. Ogireke. si nti nga sigisobola nagikola then nenkola ne evening show the bank show then nenkola n'oluganda okukyalako eyo. Okay. then nenkola n'ey'oluganda Dani akyali producer but wayo. probably Yeegoba n'asuwinga ne But kampani probably- era bali mu kooti. otyo but probably zino zonna pidi tezamunyumira n'agamba nti shuga osobola okukola ki Olina celebrity omumwa. gossip of which ne ku radio
yesho gyenkola ki gyenkola ng'olina omumwa omunene so munnaye ne baŋŋamba nti ogenda kola ne Jenny nze nga ndaba isoke mumanyi okitegeera mwasoma mwenna wadde yakola certificate ate newe nali njiriba abayimbi nga mutwalira abayimbi n'abakolako ne tupremieringira ewuwe nga mugamba nina omuyimbi okitegeera so kati neŋŋanda bakiri fine kyammala enviri ku mutwe okumusanga ali mu offisi ayomba nkola ntya owaaye Wamasoka tukoledde. Anti bye byayogera enviri ate akyalina. Wamma okola otya? Jenny yazitwala. Kyamala enviri ku mutwe okumusanga ng'akola ki ng'agamba ng'ali mu kuyomba mu offisi ali ne ba PD bakama bafe. Nga gundi akyali Nurudini. Nurudini yali akyali. Yali PD era yali station manager. Mama bagoboli fufu yafumuka kati munnaye n'atandika okuyimanaga nze munitidde omuntu muŋŋamba mutya nti ngenda kola naye ku last minute nze you had to tell me before simanga tukole bampa simanga kale nga atekawo promo atekawo embeera nga temunakolako tetunnabakolako ffenna that was the first day kakati ne bamuwa example ngakimanyi kubanga ne kunaku za dry run nali nga nzijja there was even a time she bought food we ate together nanolako namugamba tugendeko scan tulye like nga mazidirizo kyegere like tuli bulungi nangamba iwe bakuwa kiba kirungi nnyo naye yali yaŋŋamba nze omuntu bamuleeta agenda kola nange nze sikola na muntu nja bivaamu naye ngaolwe nabigamba nga takimanyi tumugenda kola program n'okulya emmere ona takimanyi tumugenda kola kamba nesigaa kitegeera ne mulya emmere mwenna sikokyaliwo kati munnaye nayomba nnyo nenyingira nenyimira bwe ntukumyamu nemugamba Jenny what's your problem nangamba ze Nancy sikuyinaako buzibu biki my name is Nancy meze Nancy sikuyinaako buzibu okitegeera naye sikuyinaako buzibu naye baneeno bebakoze kikyali simanga bebakoze obutali bwenkanya tebaŋŋambye ng'obudde bukyali ate nze baŋŋamba omuntu gwe baleeta agenda kugenda mu field agenda ba reporter mbu kyokoledde nga balinawo reporter ebitala bamuyita Glosh okitegeera kati Glosh ate gundi Eddie Yosimidia mwamugoba Eddie yavaayo dda myaka nga 8 emabega onayinza okuba teyamusangayo musasula abaana okay munnaye nenda nsobola okukolera bwe mmanjiza tomanyi sibeyambulira kutidde nze sikola bbanja nedda mukwano otyo olaba n'okulibwa siribwa bbanja mbunja kuwa simanya kantuuke nkuteereko olekawo omusingo nga obaana motoka oleka motoka mukwano ye wamma kyovulaba tetukyalina event zetutegeka ate kapito tetwamulya gena mumaaso waliwo tubadde kati munnaye kati munnaye kinono gwekireke kinjasamire kati olaba nengeza kugenda Jenny naye nga yalaba alaga mukambwe nnyo ate nga waliwo abula eddakiika ntono nnyo sheetandike kati nga tetuprepinze nembagamba manyi ki mumuleka akole kyannuma nnyo actually kyannuma nnyo nentukanisa nengamba PD oba sho mugimulekere nze nfune ewalala ne bagamba no she had deciding ira station ojja kukola we know why we brought you kwanze kale sigenda kuddamu kubeera muki mu nkayana ate omumanyi nze sera kubambira muntu nga tanjasamidde yali akyaziza kalifaganaga era nanyanjula bulungi nnyo ndeese ekiwale kirungi ki black beauty amaze kuwa kati ngaali kumpewo ki black beauty nasooka nannanga bulungi nnyo kiina ebbina mujja kukiraba enkya bannaayo nannanga bulungi naye nange namubuuza ku bantu abo nedda ate nze we nakola naye interview ne mubuuza omuntu gwe bakola replacement mu show yo ali atya nangamba ani nze show kukyannavaayo nayo yavaawo tewali yali asobola kukola show kwenali nze ngalaga tamanyi nze ndi muddugavu atajjukira kati nyinza olabika nakisaka kisindika nyewe ati bandabi wamufunikira ate yandaba nkolo nali serious kati osanga sasekanga musho so nanyanjula bulungi nyo twaline kalifa mu first show yo ne tukola kala segment ffenna ne tubasuubiza okuva enkya ne tukola ffenna na before nga tunakola show ffenna baatuula omanyi nno nze nno nalwanibwa yalinawo bakyalibo already bonna nga bagezaako mulwanirira which is good solidarity tubamenye batandika nti wakaizaaka oyo so ntuuka baŋŋamba mbukakati shuga twagala show esooka gye tugenda okukola ekole nnyo Moses naye yakyaliyo nze nno sibamanyimanyi Moses yegoba Megatron mwere ya Megatron andoza teyaliyo nze nasangayo Dani Jenny Isaac
Isaac asimanyi ono abeera ne Aninone samusanga ko lunaku naye yali Isaac yali avuddemu Isaac yakuba ekyegundi omupyo yagala okuba omukuba ebikonde waloga social media bamwita yamubba ku gundi waliwo ga yakola social media bamwita Don then waliwo n'omulala akola Kampala magazine so be baaliwo ne bantuuza bulungi nnyo sebo balaga nti banfaako twagala sheekube nnyo kakati ku first show Jenny omanyi agenda kutiizinga abo okabire ku show veeko Jenny no n'akiwagira n'agamba ate nno kijja kukola nga bagala kunkaabya kati ne mbagamba wemmanyi tukyalina mu maziga lyogenda anti nange ne mbagamba tekijja kukola ne mbagamba ku tekajja kukola mbadde ngamba kakyukemu lwaki nze simuwa kuba nsobola okumuwa yakaabe ne bangamba mbu Jenny yalina amasannyalaze kati ne mbagamba ate ebyo ebiseera nina akakola show ya binanga TikTok video waddako sugar video emaka kati waba alina amasannyalaze saa zino kati takyalina kuba kati nzaaliko saa zino nze nina umeme standby generator ne solar panel kale kye tugenze nze ate nze nekwakuba abantu bakukyawa ng'ogamba Jenny mu comment section abantu bali tebamwagala bali tebamwagala mu comment section nga bamuvuma leero amagulu enkya ne bamuvuma amabeere kati ne mugambe engeri nze simanyi bali bagavuma mu comment section nga wagatunulako amanyo gannuma kati ne mugamba engeri gye bakuvuma nze ate nsobola okutiizinga gwe n'okaaba n'ofuna sympathy bulijjo abaali bakukyawa okitegeera ne bagamba kale tukiveeko gye kale tukiveeko tukireke ne bagezako n'okumbuza emirimu yetu nagenda kumpewo tukikole ne ngamba gamba kati ndooza nga balaba ndi musiru emutima ne ngamba ne bano n'ensirika tugenda kumpewo ng'omuwala atandika batugabanya stories ogenda kola eno nkola eno omuwala ng'akola story ya full figure abakyakola story ya full figure nga nkyukira ate nno sugar nno ofaanana full figure okimanyi nti kati nno omufaananire ddala nno kaakati nno tuve mu byaki oba omuyinako oluganda nannemerako nno ne mugamba bannaaye kirungi baatukola mu God's image ffenna tukola ki tufaanagana tewali buzibu kanfaananaani because I was respecting the air nene kisukka nange bwe nakomawo ne story ya Shakira bali bagamba yambala bubi mu Ramadan ne mbagamba naye abantu abalina emibiri emirungi Shakira alina ebbina lye mumuleke nze bonsanga nkunamindika ne oba oyambala akabina tuyambe nga anti teweeyambulira bantu omuliro ogulaye gye kuva kitegedde otyo era sho ne bagenda mu bulango immediately otosobola okusigalawo nga mteyakaaba tebamulinda kaaba kati obuzibu waliwo n'abaana abawala waliwo omuwala bamuyita Zawadi yakola Zawadi mumanyi akola olweggulo Zawadi oyo mulaba nzejjukira nze ndi planned ntambula n'owa makeup wange buli kimu kati bwe nagenda ngenda ku TV nagenda n'owa makeup wange big up on yourself Eric Touch akola makeup omulungi Eric Touch yali wano ku gundi ali awo entinda yes kati munnaye nze nagenda n'owa makeup wange bo nga balinga bakozesa makeup ku station simanyi kwata powder ne weesiga bikimu kyokyegera kati nze simanyi kati munnaye Zawadi no because me nze ndi mulalamu nze nkola gyo yanze nkolera minisita ate bojjukira bo bagamba balinga babanja ate ffe ne waffe batusasula obudde bukyali kati munnaye wa makeup wange nankola kati Zawadi n'akyokoza omwana nga tuli mu bulango namugamba neno Jenny no bakutaddeko omuwala omulaba akuzikizza nga Zawadi yagamba munne akuzikizza ebyaddala ng'agamba Jenny ye nga bamugamba eyo mu production nga bane bamugamba naye gwe omwana jjukira already Zawadi it's because naye baali bamulwana olutalo lwali wali nga Zawadi waliwo omuvubuka Zawadi gwakola naye olweggulo nga baagala yabasigaza show Zawadi agiveemu kati era olutalo lwabeerangayo every time kati nze bwe najjanga nga bampise nga mbondinga nnyo ne Zawadi kati omuvubuka oli takyagala era ebyo ebimu ebyaŋŋaana okuddayo okolayo nze nina olaba neeno TV kati gye bajjayo eri BTM bampitanga the day lwe nategeera nti omuntu eyali ku TV yali alwana menta nagana okuddayo bwe baali bakola bayizeeni era kati era bakola bwe nategeera nti baali balwana Saturday nabagamba sikyayagala kukola ku programu yammwe because mulwana omuntu mu bintu ebitaliimu kati ne Zawadi abaali bamulwana ye crew ate erwana ono
kati nalina obuwagizi bw'abaana awo kati olunaku lwe basooka okunkalakata nagenda mu toyi nga ndi frustrated okitegeera ne bagamba tofaayo ojja kukola biki ne baŋŋumya nengenda nenkola kati olunaku lwe twasamba kola n'oyo omukyala ate mulina characters ezimu nezawaddi muli basingo mother yatusibula bulungi mu bulungi nga all jokes aside nga bina kubanga nze sabiteekanga olwo neddaga nga w'obuuse omala omuvuma ebbina ku seeti mu bulango mugenza kati behind the scene ndoza lwe lunaku ate waliwo behind the scene ze sifuluma mugundi mu studio ate alina kyeyaŋŋamba era of course olina okwefuula nga atawulidde kubanga nange already wakikoze ate kati gwe kyogamba nti nno kati bw'onyigamu n'ogamba nti onyiigidde kati golooza kale dayas kuggwe engeri gy'ommanyiimu kati omuwala ava eri anjasamiri kati mbwe agenda kunkola ki anti oba olina okulondako ku ddwaliro ne kofini kati mungojja ngomanya mbogenda kunkuba oteosobola kusiibula beewammwe omuntu yenna alina nze ammanyiira anti ombuuzizza nti no nga mugeze mulango kyekyabawo tewali yalikoze eki yewe twagenda nga mubulango ng'agenda eri mu production gye bamugambira nze simanyi yamanyi okitegeera so naye banasasetinga naye mukwano osanze endaba kati omuwala oyo munnaaye nansibula bulungi natuuza bulungi fenafena ddaani fena natuuza ne gayi bali bamuyita Jose natuuza fena natugamba bannange nze nkomye okukola nammwe olunaku olwaleero nzijukira oba lwalina lwakubiri oba lwakusatu buli omu no namugamba jjawo naawe olima naye nemugamba oli serious nagamba ya nfunye ebintu ebirala bingenda okukola ndowooza ebya media ngenda kubikola ki kubiwummula ne mugamba ogenze nga si mu bad faith nagamba nze ngenze mu bulungi era mbagaliza birungi byere natisibula bulungi neera nemmanya nti agenze mu buki mu bulungi mba ndi awo nga abaana bansharingira bulingi obuliwa basooka kumpeereza kawuno nga tammanyi nga buli buli wafuna omukisa tanjogera linnya naye afuba okulaba omanyi kati we babeera nga bagambye there are those qualities bagenda okwogera nga it's you okitegeera kati ng'ayogera ng'olabira ddala nze nakwogera erinnya nengamba ng'alabikira ddala yeetaaga attention ate yagabaye tebamusasudde alimba n'olunaku lwe yali agenda yalina ebbaasa n'ava mu toyi n'atulaga ebbaasa n'agamba nze nabagamba sigendanga manja naye kubanga Dani yali kyaliwe nabuuza Dani olwaki omwana yagenda oli mu kooti naye mumuyambe kooti bamusanaga oyo omwana mufenna bamusasula abantu gwe batasasula ye gundi ate naye bagenda musasula kwa yali asaze waakube ne HR omupye manager omupye ani Isaac mwani no era ne bagenda mu nabo bosi bamanyi bulungi naye ye Jenny yajja ne basa. Jenny is this kind of people who want to show everyone nti chayagala kwa accomplishing cheke era yajja ne basa nga je ujja bwati nze nabagamba sigenda nga manja oshagera ne tumugamba tuuka buki bulungi neze chamale enviri kumchega nabikulanga afuluma yanyenya ose okambala kabina ne kanyenya odio tekanyenya kati munnaye nemmanya nti agenze bulungi ekyamala enviri ku mutwe kumulaba ate nno nasirika ebbanga ddene kubanga nze dayasi nali nsobola omukubira ne mugamba njagala kuddamu oyo omukyala nkola kinkyaza mba kikugamba waliganya okunkyaza kyogamba kati muzeeyi nali kugambye onkyaze n'ogaana kati mbali I have people who I know okitegeera mbalina abantu bange nga solo mugamba neetaaga audience but I'm not that kind of person mukama yankola bulala nti at some point I want to be mature but again bwe weesiriwaza ennyo mba njagala nkulaga nti ate nze ndi mulalumva butabika bw'okisussa ate bamaasulako saidi zeeru zireeti okitegeera kati yagendanga akikola ki akikuliriza nga nno bantuuza abantu abasinga bantuuza bangamba muleke ngamba muleke abasinga nze nakutuuza nga bangamba muleke nengamba it's okay kati netuketisa nempulira nga kisusse nengamba ye abaffe kati imagine someone kuyimirira mu kamera n'agamba omuntu azadde takirizibwa kubeera side ki takirizibwa omuntu atalina passport gatabifulumangako nsi kugendako wala takirizibwa kubeera wali ofulumye kwenda nze n'okujja wano eno nafuluma waffe kujja wano
agamba fuluma Uganda. No, it's very easy. Kati njagala okumutegeeza nti ye ali mu kulwana kufuluma nsi ye kugenda nze nkulidde mutali nsi yange ate neera nfuluma because my passport is not even a Ugandan passport. Yes, sikwata ndaga muntu. I have a kitambulisho. So sometimes kirango wewa. Otyo? I'm a Kenyan. You are Kenyan. So Nibyo lezi wagiddwa nnyo abatali bawana. Alina oli golinyaki. Ekintu ky'okufuluma yogette kyaki? Anti kati no, anti kati yagenda ke Dubai. Kubomba. Anti nkimanyi naye ayagala. Bamutwala ke Dubai naye ku bifaananyi ku yagamba Paris. Yatulipa. Nabamulimbe bamegerera. Nali muzende bandagamba eno engagement ring twali Paris. Anti nkubuulira ebino ebintu wammanga. You know why I don't want to answer such questions? Because I don't want to imagine I know someone more than they know themselves. So waba yagenda Paris, it's okay. Negomanyi Dubai. Gomanyiwo. Amanyo gano masagala kuseka. Hey. Yeah. Mwana ngaya Anza kubanga yagenda Dubai namala n'agenda ne Paris. Endogo izibera Paris. Ozitegedde zino endogo bagenda ne besibako buno. Bibeera wa? Dubai. Bibeera wa mu nnyambe. Kale yagenda Paris, it's okay. Naye gogamba wa? Nze mmanyi ekifaananyi kye nalaba yali Dubai mu ddungu ate eddungu liri Dubai. Si Egypt. Anai. Yamanyi, but it's okay to travel. But also, njagala okutegeeza nnyabo mukwano. We all don't have the same goals. Kyolina okumanya. Yensonga lwaki gwosobola okubeera eyo ng'omira after fun pills buli kumakya. Okitegeera ng'oba okola sex omukolera mu kondomu oba ng'olina akantu mu mukono okategedde kana akantu abakazi babeera nako. Because those are your goals. Because those are your goals. Nze simanyi. Waliwo nze I don't know, is it that nze no I'm just trying to tell her because bwoba tozadde bye bino ebintu wamanga birina okuba ng'okozesa. Okay, soka. Olina okuba ng'omira after fun pills. Lydia. Buli kumakya. Ne Lydia je kale. Badi badi. Omwana nakuzina badi bagamba Lydia takyakola. Bagamba Lydia. Ati bagamba Lydia. Kati anyway, batera okuba gambye Lydia. Basobola okuba nga bamira after fun pills bwabwe. Basobola okuba nga after sex. Era fun. Sex is fun. Buteri kintu kinyumanga kukola sex. Wange mama. Ekitali ekyo mpoziko n'okwetakula mu kutu. Otyo. Ekyokubiri. Otegedde so after fun pills zammwe muzimire mu mirembe mwambale kondomu zammwe mu mirembe n'obuntu bamwe babateekamu muneeno mu mirembe. Otegedde because me bukyanga nzaalibwa I have not used all of the above. I'm a traditional woman. Ate ekirala nina ssente zange enkola. Because omwana wa bbeeyi ky'olina okumanya. Omwana wa bbeeyi. So I don't want anyone to use my motherhood as a weakness. Tojja kunjasamira omwana nina mweru asomera mu international school. Kyokka gwe muddugavu. Which is okay. Taata muddugavu. Obadde kiddayasi. Atandise. Muzana muti omwana omweru nsoka omulire kati baki ewansi olinayo kala. Nze munda. Oli mweru. Kyova yaseetaga kweyerusa munda. Nze munda entenzirugavu amateva mu matameeri. Then sokoleke lumu oba oli ku live okola ng'oliko ne was it Don Chris? Yes. Ng'oliko ne Don Chris n'akusaba ajje ate ne musoka mwetwalira okwo ate juka tayagala Don Chris ate gwokolagana ne Don Chris. Nze sinti nkolagana ne Don Chris. Don Chris is my very very tight friend. Tetukolagana bukolagana kyali wange nnyo. Don Chris omwana wabakyaliwo bangamba ebintu byasooka okukola. Simanyi, but every successful person has a story behind it. Nze nange nkoze ebintu bingi. Yangamba Don Chris asobola abakazi abalira ku bbanja ngeno kulaba atenga oli friend nnyo wa Don Chris. Kyokka ate ngeno kulaba ku live emu nga yali live yange. Yali live yange ngera Don Chris ekimunyiiza. Yagamba ye ba social media in-laws ne ba social media bonna bamuvume ng'omuntu business ye bagikole ki. Ate Jenny yali ayingiridde business. Omanyi bino ebintu byetaagamu okusoma. Ne tulina enjawulo y'abaana abagenda mu kindergarten n'abatandikirawo P1. Abakola diploma ne certificate. Abagenda mu kindergarten n'abatandikirawo P1. Kuba ojja oli mukulu nga towulira. Teyasoma kindergarten. Nze simanyi but enjawulo eyo weeri.
okitegeera. So now omwami oli ate omumanyi nnyo omuntu bw'obanga ogenda kumuyomba bw'obanga ogenda kuvuma omuntu kiringa onobanga ovuma shuga tovuma station gyakolera because eri entity oyinza okwambalagana neki but now people don't have common sense. Actually common sense which is not common. Okitegeera kati yagenda kwambala business ya musajja era omusajja yabuuza nze nagamba waliwo omukyala gwe baŋŋambye nti ate gwe ate omukola ki omumanyi si mukyala yakozesa linnya muki oli yakozesa mukyala ani omuwala oli jeni banaye kati kambuuze olw'okuba temuzaddeeko mwagala okukitwala nti mukyali bato nawo we tutuuse banaye being that bw'obanga oli mukulu nga tonnazaala kitegeeza nze mbawulira nze sinnazaala so what doesn't take away the fact that you're old okitegeera ensonga y'okuzaala nga tukyali bato tetegeeza nti ate kati tukaddiye linda kati gwoli muwala ye mukyala nze ndi maama I'm a mother I'm a lady yes I'm not a girl she's also not a girl mutugumbuzi okusinza ku qualities zo watuwadde ze bakola. And also a warning to mwena abakozesa ebintu family planning methods zino bazireetera omuntu ng'ozaddeko ng'olaba nti mu family mwinamu abaana bwe bati kati oyagala kukendeeza chances ze ez'okuzaala muli mu kutta amagi gammwe you're going to be barren for nothing and I'm so disappointed in the people abasawo mutuyambe mukoleyo awareness abantu mbayigirize nti excessive use of these after fun pills is not good mu mwezi at least kozesa postine emirundi ng'ebiri naye gwe leero bakulidde ku makya ogiridde ne kiro ekyo ne bakulya n'enkya n'ogirya mugenda kuba bagumba kati ero otaba mutemu ya 72 hours lwaki ogamba nebonga bazimirira ku bazimirira ku ge mazima bafune yawo ate kati oli akugambye olaba omuntu akeera ku makya natula ku media zino zonna ku platform ng'eno nayogererako nti nze empooma you're calling customers renga bulungi bintu byewamma why are you proving people kayinze nze olaba nze mpooma nze nzondaba kyakuluma oyagala ase kyannuma ebintu ebyo teweetaga kyogera omuntu asobola okulaba obulabi bwoti n'agamba yes kinejjana kiwooma kati gwafuna oli afunuuliza oba mbadde nako ki kyemunzigyeko kyembadde njogera ate kirimu obadde kukya Don Chris okumanyira omugaggawo Don Chris n'aŋŋamba shuga ekinnuma kuteekamu kuteekamu bizinesi yange oba gavumenti okitegeera kati ne mugamba ngenda kwogera naye kati nno okumanya ate oyo nno omuwala yayitegedde nti nno nze simwinako buzibu kubanga ne bwobuuza Don Chris ali bweru akomawo on Wednesday ali Dubai anti kati ate ogezaako gamba nti muno teyagenda bweru ate nga yagamba okubeera saidi kika olina kuba bweru naye bannaye onyagala nnyo seetinga bakuwadde ebibyo genda mu maaso jeni olaba dance watali kyaliwo otegeera kyenkugamba so he's coming back on Wednesday era yes era musobola okumubuuza nze nali ku live n'abaliko live basobola okunjulira nga Don Chris agamba ayagala kumusiba nze yamugamba nkwegayiridde ate ekyokusiba tujja kuba tugenze wala but I can talk to her oba asobola okufuna omuntu ayogera naki kuba nze sobola kwagaliza muntu okukomera oba kufa but the truth is era yajja ku live ng'agamba bamusiba bamusibe gye n'ebyo ebintu babyogera ng'oli bweru people are going to know what your family looks like people are going to know what your background because anti oli kukomera bitwetaaga abazadde bo kati bulijjo nga bagamba dde abantu engagement simanyanga bwa my friend ate nno simanyi naye yagenze n'awetera mu Shami Zubeda yawetedde mu Shamimu n'amuvuma n'omuvuma naye nze njagala obbakakasa sikyogeredde wano essaawa yonna mujja kulaba omwala oyo mu kooti nze nakuwolerezaako byensobola naye Shami yagambye teri ayinza kumukakanya newabakasuku mukwano gwe yamugambye ekigenda omusibye ekyo kyemmanyi nze ebigambo sibimanyi kubanga saabirabye naye yangambye nti yamumanyidde n'amuvuma n'amugamba tamutiisatiisa bikozi alina mwaka kati naye kigende nti tebatiisatiisa yabadde ku channel era nze nkusabira kimu bakusonyiwe nkusabira kimu bakusonyiwe
nkusabira kintu ekyo bakusonyiwe naye obusungu Shame bw'alina alinga ataakusonyiwe olaba nze namunyonyogedde buli wamu batojja kutegeera omanyi wali tomanyira muntu nga tomanyi capacity ye ojja gendo yasamira omuntu nga just asobola okusibayo just mwezi gumu otegeere nti gyekiri just kusiba otegeere kukakasa nti buli kimu kiggwa bw'ojja omanyire olekaane ngambe naye onasobola ofunamu just ka discipline agendeyo ko mwezi gumu ajje mu kooti kubanga yagambye nti asobola okuba Shamimu yamugambye kati kyovola bayagala amusembeze wasobola okumufunira amukube nga oli ajje balwane amukube nejeni lwaki oyomba nga toyina maanyi ojja kuzirika nga bakubye ate bwomumanyi nnyo maanyi ki jeni alina ebizibu bye half life abantu batankula empola jeni tusooke tumuveeko lwaki bakuyita gundi lo budget Jasmine Lydia Jasmine anti kati sijja kukayanya ntegera y'abantu I don't know why simanyi lwaki kyokka temwayawukana bubi ojjukira kivulu kya Jasmine ekyali ku Africana nga nti kimutabudde ono awo nno nfumita emboozi fumita awo ayogera fumita Jasmine mukwano gwo naye fumita bombi bakyaliba nze nange Jasmine mukwano gwange she's actually my favorite artist she's my favorite female artist she was she is that's katwa chapteka capacities anti that's afusenga bendabye ku social media leero babadde bagamba oli yavudde eri n'ayomba mbwalimba si munna Kenya munna Uganda ngamba bale kati natenge nembabuza kakati atemba mu kika kyammwe omuntu akuyombera sebe bitaliyo oli n'akuyombera mbwalimba talina mwana kati wuwo mukuwa omutwale era mwala namugambe kakale nze siri munna Kenya kati yeggwe gwe munna Kenya beera Enoch wa Bitus simulinaako buzibu lwaki okibuzizza bakyali bangaabo mwana oyo mwamulemesa oggula engato nga sente zonna muzitwala abeera mu bisapatu nga bani abazitwala weebuzeewo ayagala kulimba nsi Enoch has always been my friend just lwakuba nti no distance yatwawula luli nali ojjukirayo we nali nsulira waneeno wano nga otowa ati nnokira bwoti mwali mu ka boutique eno kawaatudde ne mubeera kaawo noono omwana wa gondi Bridget Shine erinnya muno muyita Aroma muno muyita Aroma nemokwata wala ingerabira omanyi Bridget Shine ye yali Aroma ndamulaba naye aviriddeyo kyozoni be asirisemu amanyoga bano nno be balemesa gundi ewa Ziga Pix akutte ekinyama kyalya Bridget Shine bano be bateekawo embeera kale Aroma balinga lebanyi ono gwe era okwawukana kwa Ziga ne Aroma ono akuli wakati embozi yonagina gwe balooperanga Deshi yali mubuzi wa bunyama Deshi gundi ani Raymond abo bonna tandikira awo setting a record right me I was in Aroma's WhatsApp group yes ayisagala onsinikira ebinyonyi ate nze dasi lunaku lumu nja kukuba oluyi mbimaze kuba mbivudde okitegeera wamanze I was in Aroma's WhatsApp group nze simanyi nakumanya nti oba ina relationship yonna Ziga yakubira ki Aroma nze sibimanyi nebi kati gwa ngamba halumpe simiyeri waleta because me the whole time nze manyi Snapchat gundi what poses sanguka nze because nze kyemmanyi kiri ekintu ekya nze manyi nti Beka ye yali manager wa Aroma ne Desh era nze Desh yampita kumufunira tiimu jukebe ebiseera nze yakolanga ezo tiimu nenkola tiimu bwe yalina abati yejje kati mu WhatsApp group ye yatandika WhatsApp group nenjikola ne tukola tiimu agambe just yali muki mukwano Dasi wamabi ebyo I didn't even know they had bali balina enkolagana kyemmanyi nti Aroma kyemmanyi nti Ziga yakolerako ku Aroma video eyobwerere
yali manager we yasooka I don't know about the management zegambe manager manyidde Shina Baker ngamba yamukolako obwerere video ate mmanyi nze embeerayo nga nzize kwata receipt book anti kubanga tuziraba ku TV banaye muzeeyi tewalaba ku video ya Roma eyabutidda ng'eriko ekigambo zigafixi oba virtual media ate bannaayi temugenda kunfula amanyi buli muyimbi obamanyi olaba amanyi ne minisitali mwewuliza amisali nkola celebrity gossip embozi nagisaba social media ate ono omanyi abimanyi omanyi lwaki anti ne manager Enoka omanyi lwaki mususe kya Enoka nga njagala yeegaana ekiro oluvannyuma kati lwaki onsosezewa Enoka sikulekeye mwalina omuyimbi omuntu eyali akola ku airport eyali alwana ne gundi ne Karokasi bakomawo ku luyimba lwe eyabalira sente nyingi bana legacy music Karokasi yamukola banaye simanyi ne Karokasi omwana we wali mukozeko omwana yakola bulungi oluyimba omwana yevudde mu ssente bakoze audio bambuzaabuza ku video shoot biki banaye by the way jamba abantu goli mukwano gwa Karokasi tewaliko manager we anti wabadde ompenyi tewaliko manager we nga bwe tumunoonyeza ku gwe toyasama olimba ono omwana gwe baalira friend we sister tugambe wali oli sister we no the sister was my friend my friend my yali from Canada soko ulipye wala ebitufu ebijja zijukidde waliwo embozi kati talina kyatamaye kati tuyambe otugambire mulamu wo esente z'omwana baba mu vidiyo tuyambe asobola okuwuliriza gundi amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde nika ebinyo by'abafuni amawuliriza ono bakwatagana ne Karo ojukira girlfriend wo yomuwala mwali mubeeramu yali dansa nga musula mwenna yali dansa baali basula yali neiba wange era kwe kusula kwonna kumpi awo obusene yazibawa teyazibaddiza ndooza tebakyayogera naye even but kibinyo olaba omuntu asirika bw'atyo but you don't know saagala kusala kigambo njagala nnyo okwogera ebitufu we banajja ne bambuuza ne mugamba ze zino oba tukube essimu naye nga bwe tubaala abantu tubire legasi balikubye essimu naye tessimu tukube essimu we want proof we don't want peace oba tumuleke Sindi ate Karokasi namumanyira ku Sindi Sindi yamuleeta gyendi anti Sindi muganda wa Karokasi tasekyo bakyali jasi ogamba Sindi omuyimbi obadde ogamba Sindi no muganda wa Karokasi bamuyita Diana musigale nga mumubuuza abamanyi nange kyammanyi abamanyi balamube credit wange bamusaze simu yange teriiko leka enyuma ya Legacy njirina credit wange aweddeko it's okay tumuleke batuwadde essimu wamaleta muzeeyi ije obwaki bakubira okulya yalya neyekomba n'obugalo yekwata ne ku bisenge ngaki ngomaze okulya nga yisima atabuse teriiko ku mulimu oba sikyayinza n'okuba ng'ali bweru omanyi omwana ennaku zinafuluma nnyo kati akola kago era bebyo ebimu ku byamukyayo okuyimba awukala mwesonyi wagende maaso yamwesonyi ono yali abiremeddeko simanyi Karo kyeyamukola siina buzibu ku Karo bannaaye nze nakafaananyi edda nga nkyali ku UBC nga ndi mu internship nga ndi ne Karo ng'akyansinga obunene ogundi yani ono abeere wa atini omunenenene yani atali gundi anabeera wa atini nga musajja yani ewa atini waliwo some principal some principal yani gyali mulungi kiki nagwe wevuga sipiidi some principal ndongo yamulemerawa some principal is just a busy person busy moche wali abantu abali mu music nga si priority ye okitegeera
ng'alina ebintu ebirala ebimuwa ssente okusinga endongo kati nga togenda mugamba zunga wano dda wali dda wano okitegeera munnange nno lumumba ntuddeawo ng'atudde no Sam Principal n'antegeera nti bino Sam Principal yayomba ne mubuuza muli baaluganda mbunedda nga kati ki ekiyombye omusajja bakumanyi olaba ne mu Sudaani abadde anyiza gamba Dayasi agenda atya ewa Sugar lwaki abasajja bakutyolese ekintu ekyo kasoke kubuze jo nabadde nagezeko ewa Sugar banaye yasema mpola yibula uliza ebintu bino bulungi atiddemu era nabadde nninza ow'enkudi ajje mubuuza okimya ekiwano obuzibu bwe nafunye Shakibu n'ankubira n'ajja ku dduuka nenziruka ekikumi naye nga liri pazo wuliriza nga liri pazo yagenza pafominga eyo mu kyalo Kotido naye ng'agivuga sipiidi okulaba ng'atuuka ngono tanneebaka kambuze ekibuuzo ekyangu ewange wazeeyo misana no lwadde lwaggulu naye lipazo yadajja wazze misana lwadde lwaggulu wandidde kati kulwaki goloza buli ajja ewange abagenda kukwasabirabika byankudi no liripazo ndooza abantu omanye obuzibu bwe tulina waneeno nti bwolabikirako kati liripazo waliwo ka video kyemanya akaboogeza lwe namuwa interview ku bitaala n'amaliriza nakola ka video kujja kiro obugonze bye byaka video sikalabangana yabadde agenda kutuuka mu Makindye ekiro nga tugenda kufunamu ku vibe era twali tugenda kuddende Makindye mu town nga kyali wange ng'agenda kumpaamu wamu ekitegeera kye ŋŋamba yasuze azinabo yasuze mu buliri nze njala kati nze njala esobola okunduma nga nina Dayasi era mukubirako ne mugamba mukubirako ne mugamba owaayi kiri bulala jangu nkulya enjala ennuma ate nakuno Palza alinamu akasente no bambi naye nga bambi Palza is just my friend is a good friend ate omulabi omusajja aba naye mumuleke Irene Tala mukkirize mu bulungi mumuleka amukirize mu bulungi ebintu bitasoboka oli gwe mmanyi Nassolo manya nga Nassuuna omwana wo nayagala ensolo mbu Nassolo tuba tweddiragomu erinnya lye Nassuuna ye Nassuuna ye Nassuuna gwe mmanyi tobakaniranga abakazi ku bigambo byabwe tekisoboka golaba kikwata kati golaba Paza alina buzibu ki omanyi mukazi wa Pazo ewaka kati no ali wano saagala njogere ng'ali eri nze Pazo wakiŋŋambye ku Irene list mumanyi naye mmanyi abakazi abayimiridde nga buli omu abeegoma ne mu social media kwebali nga Pazo yabadde agakatonda a moment of silence nga buli omu abayitako n'abeegomba bonna bebeegomba ati nkubuulira omuli abayimbi omuli ba Vixen omwegayiridde asirike so Pazo wamaanyi si wa muzannyo omwana alina ejjembe ono wa jjembe kyogamba tujje batulyawo nga nakawere ono kati nze mbiyingiriddemu ate Nassuuna naye bannaye Dayasi afuna buli wayagala wayinza okunta kati nze mbiyingiriddemu ye by the way badde tugerako baŋŋambye wakyanganya nabirabye kwa Zubeda mbu wakyanganya abapromota nawe emboozi ogenda kugireeta no siyagala kugireeta njagala kumanya kati kibuulize ddala wakyanganya abapromota baani gundi Bajoy Clear Process ne Sure Events bamikwano no like bakola omulimu gwe kumugamba wakyanganya abapromota abo mu mirimu wabacyangacanga oveewo nate noddawe woono I don't have any relationship with Bajo ate nze okimanyi sisobola kwegaana nsolo so eri wajja okkiriza kuzonga tekuli kuba eri ogambye eri tosobola gyegaana ogambye eri ogyegaana no ekituufu Bajo yalinga analyst wange ku Radio 4 yajjanga okitegeera ate just muntu yalabanga kyenkola bankotogedde nnyo okubanga just ndi ku radio nambuze oba nsobola okukola ku TV nemugamba ye era naŋŋamba
ebyo ebiseera we bakolera reshuffle ya baba nenga tugende gwe nakolera dry run. He's one of the people who mediated all that. Bambi n'okunsaba tansabangako tebamuwayiriza. He's just a good man. Ayinza obbanga alina baasabe abalala. Me no, we don't have anything. I don't have anything. No lumule nali muvumbula. Banaye tontandika. Dias chichi, we had an agreement kati leka nkugambe. Nyibuddeko. Kati kola boti. Gwe byavumbula byogere. Kwata so abisirikire era bigana. Nyibuddeko. Mbuze ekibuuzo kyo bayinza okulowooza nti nakyensirikira. Era nakyosirikira. Wali muvumbula ne mukola ki? Bakuba endongo. Twanywa bbiya. Twamunywaba? Neba ne muludde. Yibula ntandise okukwasa ebintu byo. Ne muzeeyi yaliwo. Yaliwo. Engeri gy'oyogera muliko ga mundo biki biki. Nedda ngambye yibula ntandise okukwasa ebintu. Ye yasulawo. Byego. Yibula dansa ebimuli tumwe byaki? Kafumisi. Nga bwe nakufumita. Kati enkolagana ya dasi. Eriwa. Enkolagana yo dasi no. Enkolagana mu baganda kiri. No, Sugar ali mu music industry, abayimbi babadde nabo mbaddeko nabo like abali mu music industry Kale kikyotegeeza. Kale gwe kikyotegeeza. Kyentegeeza Yibula kyagamba. That has been my long time friend. Ni ono mulenzi ayimba yani. Simanyi no muganda wa is it muganda Amaro muganda wa wono ani? Ogamba Brian Ways. Brian Ways ali. Jali. Yakwasaganyako Brian Ways ngamba mu music. Jakukula kama. Netoyogera. Nkwegayiridde dasi. Kuba sigera kwogera billa. Ndabanga gwa nimba. Ndabanga gwa nimba. Wallahi sola kulimba nali kulimbyeko. Okawulira. Ndeka. Hey! Kale akalinzi bakago. Kituufu. Era yatinga nga manager kati yamugira nabigu. Bambi konzirineti. Nange. So, Brian Jali mulungi. Akyakola endongo, I think he released an album. Nete jatambula. Yainako oluyimba olwakolako Shise. Anti nengo ugambe album tumanyi oluyimba manyiko lumuze simanyi. Anti katabayo obuzibu buli webutie. Togenda jendoza njogenda. Leda kiribwe kitie. You cannot be you need to push yourself at you a manager to someone who's in a limelight. You cannot push ebintu bibiri. Omulundi gumu. Kati alondeko kimbafune manager ba managing babiri, if not byakole ki. No, it's just a piece of advice. Kale. Kuwo omwana manager Jose manager wa Brian Ways. Ati kugambye already nkimanyi nti oli ye manager. Mbadde nkimanyi lwakwanga simanyi linnya naye nga nkimanyi nti achoncho naye manager. Ekyo kimbadde manyi. Because I did an interview nagamba my boyfriend is my manager. Era bino ebintu byagundi we byagwawo ebyononono eyali agira ebya Victor Rules. Lwali lutalo era luli yawanika n'ekiwandiiko. Because Brian Ways muganda wa Gonzi. Zuli. Beinako. Yes. I know lugana ku Zuli terms. Adesimanyi. Yeah. Tumalirize. So, bwekibanga bwekityo. So, yeah, I see it a little bit working. Bambi kali akalenzi. Kachali kange no. I know. Tujja byogera keddeebyo. Anyway, kakati. Mbipedde nakumade sikisuubi. Tusibule. Jasmine chali wange tubireke. Ya Jasmine. Anyway, badamu ne boogera mu akatini, so I don't think she can disclose what gwe mukwano
wekubera bwe No, by the way, tetwekyawangako. Just mwewamu distance. Simanyi ye sola beera mutima gwa muntu naye nze sobola kumukyawa nze bwe mba nkwagadde mba nkwagadde. But that distance I believe that the word love is supposed to be present. Tosobola kugamba I loved. So no, what I mean the distance you give yourselves because it is not distance. The thing is obulamu buno butudrivinga mu parts za njawulo. Okitegeera kati nze ndi eno okitegeera ate naye ali eri aye naye sobola kusigala nga neyita LG Asset kati naalibadde president ngamba bannange yenze LG Asset kulaba nga kijja. Hey, I had to change my name. Kati ensonga lwaki abantu abasinga balowooza nti twekola ki oba nze namukyawa but no ate kati mukyawa yali ankoze eki namukyawa ddi sisobola kumukyawa nyakumwagala paka kuwulira bubi nga 31 August tuyina Nubian Festival e Bombo. Kitegedde sente zidda mu nju tulina olabirira omwana langa bannaye wamanga 31 ngambe mutumireko kati ate nga kino kyekisinga amakulu. Yes nga 31 nawuliranga otya nga asayininga obuwalawala bunibanaempulira kubana nawe yasayiningira Nina Rose neŋŋamba kati lwaki nasayininga gundi Joirana neŋŋamba kati saawa zino olabika okuli mabega. No, that man is my friend. He is my friend. So Fahad Ismail nkubuuzaako nnyo nga nkowola mwenna abali ku media zino zonna nga 31 August tulina Nubian Festival egenda kubeera ku Bombo SS. Banaye mujje mulabe ku culture y'Abanubbi mugenda kulaba ku ngoye z'Abanubbi emmere y'Abanubbi. Amanyi okutwala abayimbi n'atabasasulirayo bagundi bavayo nga bakomplaininga ba Kent and Froso. Gamba sasula abayimbi. Naye ndowooza olaba n'abakomplaininga. Ntegedde gy'ogenda okudda kasooka bye no. Because by the way waliwo business eno Dias waliwo kye bayita mutual understanding nze njogera naawe kibi nnyo nze okutandika okugamba Dias yampise ewantu nagamba nze walapeddeko ng'omuntu agamba nti Sugar yagamba because nze ebintu wange mbimala n'oyo omuntu bwe mba wakugoba mu bulamu bwange ne nkugoba Luganda okitegeera nze saagala muntu ayogerayogera ebyo bintu kyova olaba nze nagamba nze n'abawala bw'oba okimanyi nti Dias agenda kuzaalamu ononye Ibura ononye Muzeeyi obagambe bannayinza kunzijako interview nze Dias yanzalamu yansuulawo mbonaabona biki nkwegayiridde sexy muleke teweegatta katono nnyo point of collection ne mu bombe nyi abasatu lwaki bano ababikku bajje Muzeeyi anti babeera bazze kubaloopera gundi nga omukazi azze kubagamba Dias yanzaalamu kati ne mbagamba mbeegayiridde nkwegayiridde lekera okwegatta biveeko kubanga tetwaliyo nga mwegatta omanyiza wali omuwala yajja naŋŋamba Sugar saakogerako naawe omanyi nze mbonaabona siina kyendya. My friend, if your man has failed to be a father to your kid, why are you failing to be a mother? Gwebeera maama w'omwana wo kati mwena muli mu kumufeilinga omwana alikula at least n'agamba dadi teyaliiwo naye mami akola ki buno obuntu mu video bwe mugenda ne mukola nga musaba mama fina sente bubeerayo paka ng'omwana akuze. You're going to look a very careless and stupid disorganized mother gye bujja mu maaso. Nze siwagira muntu amanyira musajja yamuzaalamu ffe twaliyo nga mwekola wait side she simanyi side chickies association simanyi gwe biki ebitundu byo kati bya lukale biri private kati mwine ekintu kye mutategeera Dias nze kuba nga ndi side chick tekinfuula malaaya. Side chick kitegeeza nti Muzeeyi has a wife and then he wants to be with me but I'm not willing to be submissive. Kuntuuza wano golole empale kakati wavuddewa ebyo nga sibisobola nga jasindika bebike neera singa tukesera kubanga abasajja kikitebwe bwe twawukana nafuna omulala ate obuzibu bwe nina nze bannaye I replace so fast mangu nnyo nga nabadde ki already babeera abali ku pending mwekyalo era enkyanofu
Kati nekasera ko nze tebasagisa musagisa muno omuwala mbuno twawukanye mbu nsagisa my friend such a I move on so fast. I don't have time to begin thinking. Mbuze simanga ntulaawo kakati sisobola kulya kubanga omusajja. Nze ngana okulya ng'emmere yankoze eki. Ate obola basobola kunyigira musajja munyigire na kumumma ebitundu byange byekyama byayombyeko n'ebibyo. Gwe wayombye. Ije fe twayombe kati biri biveewo fe ebitundu byekyama byegatte byabyo. Ne lwaki mubeere bulungi mweraba. Ndaba kale kasava walinze.